Musiibye mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza ekibuuzo wano ng'ogamba nti ebiseera ebisinga buli w'obeera otambula naddala obudde obw'ekiro nti owulira ng'abantu ababeera bakuvaako emabega ababeera bakuwerekera, era n'ogamba nti tolina ky'okozesa kyonna ekitamiiza, naye n'ogamba nti buli w'obeera otambula naddala obudde nti obw'ekiro obeera owulira ng'abantu ababeera bakuvaako emabega abantu ababeera bakuwerekera nga wabadde obuuza nti kiba kiki. Omanyi obuzibu bwe twafuna twagaana okutegeera kye bayita obutonde. Singa obeera obugoberera nnyo ng'obwetegereza ng'obugoberera ebiseera ebisinga kati ekintu nga kino obeera tojja kyebuuza. Olw'ensonga mukimanye nti ggwe wenna olina bajjajjaawo mwe wava, jjajjaawo, taatawo, maamawo, bakojja baani bonna layini eyo gy'oba wavaamu bangi baafa. Ate omuntu bw'afa ebiseera ebisinga tuziika mubiri naye omwoyo oba omuzimu gwe gusigala kuno ku nsi. Kati n'olwekyo buli w'ofuna ekintu ekyo kibeera kituufu osobola okubeera n'abantu ababeera bakugoberera oba ababeera bakuwerekerako eyo gy'obeera olaga, osobole okutuuka obulungi otuuke mirembe. Osobola okubeera nga bajjajjaabo babeera bakuwerekerako gy'obeera olaga oba babeera bakutambulirako naye nga si mu bubi, kukukuuma osobole okutuuka obulungi. Ky'oba olaba nti bikutambulirako naye tofunanga buzibu bwonna era otuuka gy'obeera olaze. N'olwekyo kisobola okubeerawo bulungi nnyo naye babeera bajjajjaabo tebaba na buzibu, be babeera bakuwerekerako, be babeera baagala otuuke bulungi. Ekirala buli w'olaba ekintu mu maaso oba n'okirengera bulengezi eri, ebiseera ebisinga tokikuba, tokikanyugira jjinja, gwe kireke. Ebiseera ebisinga kisobola okubeera nga bye bimu byebyo by'owulira emabega oba ebikukuuma nga tebirina buzibu bwonna. Waliwo n'ekintu ekirala, ebiseera ebisinga osobola okubeera ng'otambula enviiri ne zikuva ku mutwe omulundi gumu. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo kubeera wessiwala wenna, kye bayita nti enviiri zanvudde ku mutwe. Ebiseera ebisinga buli w'ofuna ekintu ekyo eky'okuva enviiri ku mutwe osobola okubeera ng'olina w'otuuse ne wabaawo kye weekanga. Ekintu ekyo ky'obeera weekanze kyo kiba kyakulabye dda, ng'ogenda okukiraba kyo kiba kyakulabye dda era nga kyakulese osigala busigazi ng'otambula ng'ogenda bugenzi mu maaso. Olw'ensonga nti ggwe ekyo ky'oba weekanze enviiri ezikuva ku mutwe kyo kiba kyakulabye dda. Ate era n'ekirala wadde osobola okulabawo ekisiikirize oba ekintu kyonna oba ekisiikirize ky'omuti oba eky'ekitooke oba n'olaba nga bisanja bye byenyeenya, era kimanye nti awo wabaddewo ekintu oba wabaddewo omuntu naye ng'akulese oba n'akuviira oyitewo. Ekyo nakyo kibeerawo bulungi nnyo naddala mu mabali mu byalo eyo mwe musinga okufuna ebintu ebyo. Kikulu nnyo oyogere ogambe nti bajjajja mwebale kunkuuma ntuuse bulungi ewaka. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako musule bulungi. Mweraba.